bonna nali nkozeeko nabo ate era mbakolera kibi nnyo okubanga okolera omuntu at the time n'atajja oba gwe n'atakubeererawo kikyamu kugambye ku ntandikwa buli gwe nkoze naye ku luno yasooka kuba mukwano gwange tukonfamu nti oyo mukwano gwange waliwo ebiraga nti oyo mukwano gwange ewa misa kye wantu weŋŋenda bampa n'emmere yeba ze nali simanyi mmere ya misa beyaawo naye lumu mukama wange ne mukama wange owese mpige olaba asasula emmere gwe namanya nti emmere yaawo ebiri kitundu wesatu kumeka neŋŋamba nfudde bujja olya musajja bujja nteekamu ezo ssente so kati omusajja nga misa kisemakula nebbanga limukoledde kubanga bakyali mu egos tayinza kunjiwa amotyo malanguzi nabakakasa abadde taata from day one mu comedy nembeera mu kibiina kye emyaka 2 miramba y'omusajja yansindika mu mawulire nga nnyo David Lutalo mu maanyi ge gayina olina ettafaali ye where is Lutalo bwe twolagira wano president w'abayimba aliwa Eddie Kenzo president w'abayimbi Eddie Kenzo sijja kugamba nti aliwo oba aliwa nekimmanyi olunaku olwo bampadde answer late taliwo naye at first yankonfaminga nti era be bamu ku basajja be nali suubira ku disappointinga kolo yange nti tasobola gikwata ne bwempa omuntu yennesimira ne mulaga message nze njogera naye ye muntu agamba jangu wano kusaba bwezi so ayinza oba abadde bize nnyo oba ne wabaawo abamukuba akaba ne bamugamba ogendeeyo mukyeza simanyi kituufu naye mukama bw'anaaba ayambi ayinza oyitawo mpanvu ddala yafunamu n'ab'obubumu yafunamu n'ab'obumundu obumundu ntegeeza security kati bawa minisita sofa bawa minisita alina kukuumibwa naki fe babisaati yinza osanga obuzibu bunene munnaali nga si oli gwe wali naye ku bisaati okugenda akwatireko nga bwe nanyonnyola ensi last time Lutalo omubiri gwali mungi bwe nayiwawo gyali naye mu butamanyi kati waddembe okubaawo oba obutabaawo ate simunenya butabaawo kuba ye saamuyita this time saayogerako naye naye guno omulanga nze nkukuba ku TV zonna ampita buli muyimbi buli mukwano gwange bwaba mukwano gwange ondatidde bwabaawo ajja kujja bwaba si mukwano gwange tajja kujja mbagambye bw'anaaba waali nga mukwano gwange ajja kukola ajja kujja baluwa bagiddamu tebagiddamu bannange ekibuzo kibadde simayo bagituusa oba tebannagituusa naye nga ye omuntu wenjogera naye akuwa appointment ng'olina omumeeting so ekyo tukireke nga bwe kiri awo osoose kubuuza eno sho yakumeka eno sho yakusatu naye yasooka yali mu bbaala simple bar mu kibuga wakati Kampala nga nkyakolera ku Shades Bar kati yavaawo eyo neeyita myaka negikulunguka nga siddamu kukola nenziramu kukola ey'okubiri omwaka oguwedde 2023 wali waggulu ku bitaala awo negenda nga bwe yagenda yansala kyoyagala owuli yansala flat kuba baaliwo era bali bajulizi yansala saya kusudiya that's why nozano social media teriiyo nnyo trendinga naye kweno ndi mugumu lwaki njitadde wano wagazi emyaka gyenkimazeemu obukugu bwenkozesezza leero si bwe nakozesa ku luli emikwano gyenfunye basponsa benfunye luli sayina basponsors naye ku guno omulundi nammwe mubiraba nti obulango obadde bwanjawulo musinga luli abamu ku mmwe mwekanga bwekanga ekyo y'amaziga oba tugende naye ku luno nkimanyi kirimu mmwe munda nangedde emyezi 2 miramba abagaba ettaka ery'ebigambo oba ery'empewo ne baleeta abantu baabwe ojja nga weegendereza tokiwulira mulinya senca nga lyabigambo mpozi abaligaba lwaki twakyusira tugamba nti abantu bawandiike enamba z'amasimu tubadde tukwatanga ebiwandiiko bino
ne tubiwa omuyimbi oba management y'omuyimbi bw'atuuka wali ku show naye nga yeeyagaliza nga lwaki ngaba nga tenange nkolaki ndi mu bwetaavu yensonga lwaki twabagambye agenda okuwandiika enamba z'amasimu tagenda kubeera wa senjani tujja bisanga ku mulyango tukwateeze enamba tuziwe mazinga ku stage lucky winner ajja kulondebwa ku stage direct yensonga lwaki bino ebiwandiiko temuli kigambo kyonna ebigambo bigenda firingibwa ku stage ng'omuntu alondeddwa ebigambo bye tubifiringiramu ku stage ensi yonna eraba ng'enamba erondeddwa ku kitabo ekyawandiikiddwa abantu nga si basenkyali kale omuntu agenda kufuna ttaka lyekanaki abantu bano bagenda kubeera babiri omwami n'omukyala tugenda bawa ttaka nga lyeriraanye bagenda kufuna gamba beeyawule atumalirize bino biringa byafaayo twakola sho y'amazinga nekino kiringa kijjukizo nti ono neiba ne neiba bonna bagenda kufuna 5 ku 10 5 kumeka 5 ku 10 bagenda kubanga beriranye kitegeeza 5 ku 10 nemulanga 5 ku 10 lisangibwawa mukono ekifo bakiyita tawuni bagiyita mayangayanga otusange waliwo manyiyeyo taata bagenda okufuna ettaka saidi kyawo ku kisaawe si mayangayanga ku kisaawe njagala tulotinge bulungi wali agenda owangula location mayangayanga kwekino bakiyita era ettaka we liri bagenda okufuna ettaka manager wa Papa Mr. Semakula omwami wuyo mulaba kuuse to confirm to clarify nti omukulu tuli naye ku lunaku olwo neyanze ekibuuzo kya Martini ekyokwagala sabo omukazi wange omwagaza mwagala mubba wano lwasa akabalwamu kakati mundeke kyenyinza okubakolera ekyamakulu tulagalaga ku baana kubanze ndi muzadde nina abaana nga ekivulo ekisembyeyo olina obukodyo bwe wajja ng'oyingira ku stage obwatiisa abantu abamu bagamba abantu abamu batiisibwa baali bayingira ne bazzaayo ssente kati ku luno ojja nakakodyo ki akagenda ate okuyingiza abantu enkuyanja jangu kuolwo bwana lulisenga wasooka kamanya tewalize jangu kuolwo genda laba ebyo bali ewantu oli mu kibira musubire entertainment etagenda ku buli bubiri bwokka kugenda wa mukulu oyo omugole waffe sebo taata nze wamuta Pretty Boy MC akola mu mabaala akola buli wamu Happy Boys n'emibaala ezenjawulo omuntu asobola okufuna tiketi online oba waliwo ekifo weziri oba tugenza ku mulyango ekyokubiri fe abefango ina abegaza kiki abebaati otegesa otya abagumuluma kiwaana security eyimiridde kyekyo teryagambayo kale katuulize enteekateeka eyo engeri gye tuli mu Forest Resort ntandikira na kisembayo akyaba ab'ebbaati kuba ab'ebbaati bw'okimenyaamenya okujja eno tebajja kitegeera ab'ebbaati otegeeza omutwalo oba otegeeza baati fe tumanyi lwasi si kimanja kebu ab'ebbaati ntegeeza abazoleya etukuba amabaati eno security ekulembeddwa mu kyalo tetwagala ffujjo wano bakukakasizza manager w'ekifo security eri wano nange njitya nizo bagolinaanye tomumanyi so mujje nga ebyebbaati twagala ffujjo gaza timatimu gaza timufango nimbaniriza mu bitiibwa naye si ffujjo abakaluma tuli mu environment ya green basobola okunogakamalawo muli badde mugenda otuulira temugenda mu VIP oba VVIP oyinza okusuulira omusajja pipe ya green tiketi okya tiketi tiketi wano nyini ku season weziri zitondebwa ezisigadde twagamba katuzisange ku mulyango olw'ebyokwerinda kubanga oyinza okugamba kanteeke wali nasanga ekyali nzigule naye tiketi yaffe eri origino
tebula era oyinza okugezaako okukola ekyefaananyiriza onootuuka waneeno ne basoma bakodi erimu nga tekwatagana nayo yeyo ebbaati liyinza okukyukamu andi ebbanga lyemmaze mu industry eno olimanyi oyinza oba ogiyingidde muli obwe bumu ku bulumi obusinze okunnuma mu industry bateeka abaana ku posta nga bwokyogedde ne batabawa tayimu y'abawagizi baabwe kubalabako nzize ndabikirwako mu bivulu bingi nga nze kennyini nze ntobana ono n'oyo waliwo n'abalala nga nina bateeka wali omuyimbi walowooleza nti yaddako nenteekawo muyimbi ono omuto bamumanyi so nga lwaki bali ku posita kuneeno bali representi nze gundi nnene y'abayimbi abapya nze nabaga nze chairman wa Kajansi Music Association erimu abaana abasukka mu 2 abayimbi bonna babazza kuno ku posita teyali nyumye era mwaliga tugenda ndaba abayimbi bato kati nsitudde ba representative baabwe okusooka abaana bali bonna abato twagala tuseetinge nga nabakakasiza live music bagenda kuyimbira webeetaaga mu budde obutuufu because nze akirimu bwe bulumi bwe njagala okujjawo afazaali abasigadde bakirabire ku share saba musalemu kekirimi nange tulina abayimbi nga bannamawulire tetubalabako Ronnie Genius leero bakunte gw'amawulire kyogamba ku kivulu tobeetaaga bajje bayimbemu talento gyagala mwami Mazinga naawe kyusaamu ndamukiisa abayimbi bato gamba abayimbi abapya tetuli bato tuli bapya buuza togiyiga woyina ekivulu tunagamba ki oyo muganda wange naye wanaaba tayimu y'okuyimba ani ayewana ebintu abayimbi bange bwaba munnamawulire ngaawulira nga wakuyimbamu programu y'okuyimba egenda by Friday egenda kuba out sound check egenda nga tukola sound check anaabatali ku lisiti y'abayimbi ansaasire olwansaasire kinkiri very organized si byakatemba si byaki ate abe ku lisiti ansaasire emiliyoni emeeza ate mwategedde bulungi ti management ku meeza ya 1 million ngenda kusabako something special kyemutabadde temusuubira kuwa MC Mazinga so ntwala omukisa gunene okuddamu okwebaza abasponsors baffe mwenna abavudde gye muvudde ne mugamba nti kakutambule ne Mazinga SMP Tours thank you so much.